kubanga kituufu abaana ba Kafeero bali bana speed gye batandikiddewo ziikuzeewo omwana oyo bamuziikule bamutwalewo bulijjo bajjajjaffe baziika ne be batamanyi kati ogambe omwana myezi 6 mujjewo okama Kafeero munnange gavumenti nga bwe bagenze mu gavumenti buli omu yalifunye kyemuwa n'atandikirako Basudde yayimba oluyimba olugamba nti akyalina nnyoko digidanga omanyi kitaawe enkeera osanga mulala kiki olikola nga nnyoko amukwolese nti nze ono gwe mumanyi sooli maama aba amanyi amazima naye kumalira baana budde kugezesa mukisa wabadde okugezesa omukisa mu bintu bingi kankubulye ne banagenda wa amazima gali nti DNA science w'omuzungu yamaze okumala eggobe mu kibya alaga sibaana baawo ate ngera ddala bakasibaawo okufaanana Kafeero nga tukiziza ku mabbali bali bo ddala balina kizibu ki nga bakulagira ddala sibaawo sibe waka bakubwa mbooko za lubaale za bika byabwe obadde okimanyi tosobola okuzaala abaana 5 awulira n'olwala nga weetaaga omusaayi nga teri mwana n'omwali na blood group gy'olina kisoboka lwaki ate nga ensigo yiyo oba ejjiriryo lwaki kitegeeza omwana asobola okufaanana nnyina byonna asobola otwala blood group ya nnyina ne DNA yonna 99% nga ya nnyina it is possible kisoboka ekyo bannasayansi bakirowoozaako there is a possibility nga tuvudde mu lukujjukujju luno kale olw'okugamba nti oba baawo basibaawo bati baateekawo akalembereza akatunuulira ekyo nti omwana asobola okujja mu kika mu famire nga talina kyafaananawo yadde n'ekimu naye nga waawo kisoboka nga DNA alaga waawo naye nga ne bw'omutunuulira ebiyisa si byawo gyekiri DNA n'amugamba nti waawo kakati bw'olaba ng'ekintu kyonna nga kiyingiddemu gavumenti manya ennono kati awo evuddewo katugenda mu science mpulira kasita kivaamu gavumenti manya ennono evuddewo tuyingidde science science alina ebisoomooza bingi ennono erina abagikiririzaamu bangi nga bagassa amaanyi bonna abazaalibwa Kafeero n'abatazaalibwa Kafeero basobola okukola ttiimu ey'amaanyi esobola okuwanga amaanyi mu kika kya Kafeero ate nekiba ky'amaanyi nnyo okubaboola okubanafuya okubajeregerera tekyandikoze makulu wabula kuzuula mukisa gubalimu okubaagala ate kiyinza okubbulula ekika kyabwe kubanga bonna nabo tebalina kye bali bano abaana ate baliki kuliko minisita ku bonna kuliko mbaka palamenti oyo omwana gwolabanga tali wasobola okujja ate nabbulula banne ng'ekyamuleesa makoomo ye lubaalewo yalaba mangu nnyo nti onagenda kubbulula famire mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto sabbuuni eŋŋano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern eŋŋano nnungi nnyo so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera ng'okozesa ebintu bya modern bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nile twogera ku butto sabbuuni eŋŋano so byebintu byolina okubeera ng'okozesa obulamu beere nga ate butambula bulungi nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo biri mu supermarkets ku katale konna weeyagala okuba ng'ofuna ebintu bino weebiri. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katulitiki gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance then gano makerenda gakuyambako ku fertility support onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala kuzaala. So this is the solution. Ku Cavuton Music ko linze lujja ndine Kalondozi Alfred Sembajwe. Yes sebo. Wali okubanga ate atulungamya naddala ku nsonga ezisigama ku buwangwa n'ennono. Weewaawo taata. Ku mulundi guno tugenda kubanga twogera ku DNA eyakoleddwa n'ebyuma ebizungu ng'ate gwe bw'otubuulira kyalibadde kitya ku sayidi ey'obuwangwa neki n'ennono bamanyi bulungi nti abantu baakeberanga ndagabutonde nga tewali byuma era baamanyanga ogamba oti Alfred munange ndi bulungi Cavuton webale kumpanika sebo omanyi gwe mukuto ogwasookera ddala okumpanika ne bannanga balala bangi abampanisa Alan Cruz buli ddakiika bambi yaba akugamba nti abantu bakwetaaga gwe just
ennaku zenkola ku kitongole ntono naye buli kaseera Kavutoni agamba kalondoozi banene yanziza nnyo ba mikwano. Yes sebo. Kale watali kumala budde tutandike ebigambo. Ye taata. Olwaliro ekiri ku mimwa gy'abantu ye DNA ey'abaana ba Kafeero. Manyi wabadde ogoberera. Biki ebitaatambudde bulungi, biki ebyatambudde obulungi? Kakati bw'olaba ng'ekintu kyonna nga kiyingiddemu gavumenti manya ennono kati awo evuddewo. Katugenda mu science. Mpulira. Kasita kivaamu gavumenti manya ennono evuddewo tuyingidde science. Science alina ebisoomooza bingi, ennono erina abagikiririzaamu bangi. Enjawulo weeri singa tebibadde n'ababikiririzaamu mu nnono tebyandibadde n'amaanyi. Kakati DNA ow'ekizungu yajja naye nga ffe mu kusooka twalina DNA owaffe akebera abaana be tuzaala. Kubanga omusajja Omuganda yamanyanga nti nsobola okuzaala omwana n'anjoza munda naye nga si wange. Era Abaganda balina ebigambo bingi ebiddira ku mwana okufaanana naye nga si gwe omuzaala. Omwana asobola okukwoza munda. Kiki otegeeza okwoza munda? Anti kisooka ekitegeeza omwana okufaanana ennyo naye nga si gwe omuzaala. Kisobokera ddala. Era amagezi g'Abaganda mu ekyo gaaliwo. Kakati Abaganda bakimanyi nti bw'ofunza obulamu, kati kankulagire wali eri mu masabo gaffe ge tugendamu. Okumanya nga lino eriiso liriko endagiriro yonna. Eriiso lino lyolina wano. Era Omuzungu yakugamba third eye. Third eye erabika ozibirizza. Naye ate kitegeeza ne ganaabiri gakola. Kati bwe gagaana okukola ganaabiri yingizawo erikola ki? Erikola ng'ozibirizza. Ye third eye. Kati ganaabiri nago gakola. Kati Omuganda yakolanga bw'atyo. Bw'ogenda mu ddiiro lyonna kubanga gukyemanyi otambuddeko ne baakola nnama n'olaba. Kati bw'ogenda mu ddiiro lyonna nga mutambuza ensonga baleeta omulamula oba oluwaanyi. Eddiiro kiri oyogerako? Eddiiro we wano we mutuula ng'ensonga zammwe zitambula. Mutudde ku nkeeto enkeeto. Mutudde ku enkeeto. Bate baalawo akaliba oba ne baalawo olubugo olulaga nti ono kalondoozi n'ab'ekika ki. Kati bwe mutuula awo ku nkeeto, enkeeto lwaki nno nkeeto? Osobola ogituulako n'ekukeeta nga Lubaale talabika. Lubaale n'akoolwa nga talabika mwaka ku mwaka ne bakwata omwaka ogusooka n'ogwokubiri. Abantu bali eyo mu nsozi. Anoonya Lubaale. Agaanye yabula. Lubaale talabika tayogera. Ate bw'atayogera tosobola kumukola. Akati emiramira gino ogikwata n'otunuzaamu amaaso. Eŋŋoma ne zikoleera ne zirawa paka jjajja bw'alinnya ku mutwe kitegeeza nti amaanyi gonna gali wano mu maaso. Kuliiso. Naye ate ye bw'ajja atikkira wano ku mutwe kujjo baalye wano ke kayumba. Kati Lubaale yenna akwata abaana akwata abazzukulu akwata ki atandikira mu bigere. Bw'oba tonnamukola abeera eno wansi mu bigere. Bw'omukola n'asembera n'atuula ku kayumba ke keekana akayumba ke mutwe. Kyobulaba nti nedda omuntu bwe yafanga baamuggyangako mutwe era nga gwe batereka kubanga ke kayumba kwe baasibira Lubaale we. Kyobulaba Abaganda bagamba nti ofudde n'obulako effiira. Effiira ke kawanga. Ofudde n'obulako enfiire. Enfiire ge magumba ge magufa era woba oziikiddwa amalaalo. Eyo nkanveeyo nga nkoma waneno mu ntandikwa wentandikidde okulaga ensonga eno. Kati Omuganda akimanyi nti eriiso lino lisobola ddala bulungi okukyusa ekifaananyi ky'ekintu. Era eriiso lye lyegombebwako buli ky'otunuulira. Bw'oba oyitayita tone mu makubo n'olengera omuntu n'akusanyusa liba liiso. Kati bw'omutunuulira bw'oti omwoyo gwo gumusika n'omwambula n'olengera ebiri munda byonna wadde nga tomubikkudde. Naye mwoyo wali wano ku liiso yaba atandise okuyingiramu kazi kikirina kabina okayingidde. Kiyinza okuba nga kiwe kite ekyo kyolaba kiba n'amazzi mwe mubyogera awo gayiise dda tonnalabako naye gakoze eki. Kakati ekyo kye bayita okwegomba. Okwegomba kitegeeza ki nti oba osisse omuzimu gwe ne gujja ne gukwata ku gugwo kwe bayita okwegomba. Okwegomba kitegeeza kukwatirwako mwoyo kati oba weegombye. Kati okugukujjako bakuyita okugombolola ge makulu g'eggombolola. Eggomba kugombololako omwoyo gwo guba gukukwatiridde kubanga emyoyo weegiri muno mu nsi gyonna egy'obwenzi egy'ebyenfuna egy'obubbi gyonna weegiri. Gwe kyoyagala kye kikwegombako era bw'okera ku makya n'ogamba nti nze gw'olaba njagala bugagga amagezi go bugagga gonna gajja emyoyo gijja ne gikugamba kati omanyi bw'otta omuntu ozifuna bw'osaddako ozifuna bw'okola kino ozifuna era n'amagezi g'onoonya g'ebyo by'okola ki kubanga kyowa obudde kyokola ki kyofuuka era kyofuna. Kakati Abaganda baalinanga enkola abakazi ab'edda abakujjukujju
nga bw'amanya nti enda gy'afunye si yabba akozesa oluzinabbo oba olubbobbo. Oluzinabbo oba olubbobbo kyekibba ekitali mu ntobo. Kati bw'okitunuzaamu amaaso n'oyita balo n'akyuka n'akutunuulira omuzimu gwe gwambala olubuto olukuli munda omwana n'akyuka enfaanana. Ago amagezi g'Abaganda era bagakkiririzaamu era kyali kikola. Leero simanyi. Ng'omukyala akola atya? Abakyala balinanga amagezi nga bakozesa entobo y'esseppiki nga bakozesa oluzinabbo n'oluggi lwennyini olw'ennyumba eyeekweka mu luggi n'atunulamu mu kituli n'akuyita taata Meega olutunulayo bw'oti n'okyuka wangi olwo ng'omwana kiwedde. Kasita abanga mwetegefu nti kyayagala kyekyo nandyagadde omwana ono akyuke ekifaananyi anaabe kwe bayita okunaaba omuntu munda olwo abeera amaze okukoowola bajjajja be bakole olwo omwana anaabe akyuke kwe bayita omuntu nga yakunaaba munda era asobola okukyuka bulungi nnyo. Kyemmanyi mu mboozi z'owulira mubaddemu ekigambo ekyo ozokiwulira naye nga temanyi bwe kikolebwa nga mpulira olubbobbo ng'okiwulira naye nga temanyi bwe kikolebwa era nga bamu balowooza kiri mu kibbobbo kyokka oba mu lubbobbo si bwe kiri mwokka ne mu ntamu. Omukazi yeefuula akola ki? Ayoza entamu n'akutunulamu lujja n'okyuka oluba okukyuka omuzimu gwo gumaze okukola ki? Okunvaamu olwagenda mu lubuto olwaba akumaze omwana n'anfaanana anti kyekigendererwa kya kyonna aba ayagala kubba muzimu gufaanana omwana naye nga kisoboka nnyo n'amaanyi. Kugambya Abaganda kye bakkiririzangamu kirina obujulizi era kyakolanga. Kitegeeza kirina obujulizi era kyakolanga. Akati eyo ngeri emu kitegeeza omwana asobola okufaanana nga si gwe omuzaala ako tukamaliriza asobola okufa eyo ngeri emu. Akati ng'oggyeko bino okuba nti omukazi obadde omwegattako okukola ezimanya spam zibiki all that is nonsense. Kiri kyekikulu n'okutuna obutunuzi bwati mu maaso nga mwegadanga kyobola nti we mubeera mukola omukwano ng'omukazi omutunuliza omulabba ebiseera ebisinga ng'oli mu mpompogoma ziriko ziri mpompogoma osabirawo ebirungi byonna era n'abakazi bagezi abamu abagezigezi asobola okusaba omwana ono akyo afaanana ennyo bba ne waba wuwo ali mu lubuto omukazi omugezi asobola okusaba omwana afaanane bba yeewala ebizibu. Era kankubulye mu maka mangi families nyingi abasajja abaana be bakuza si baabwe naye nga abasajja bali bwere pulese eziri ku bakazi amugamba mpa omwana wange omukazi amugamba nkwegayiridde omwana mulekeze nja kumwesobolera gwe nkwegayiridde muleke kuba kimanyi omwana ono omusajja akuze amuyita mwana we amulabiridde ng'omwana we essaawa zino bw'omugamba nti si mwana wo kiki ekiyinza okuddirira awo otegedde bulungi. So ebizibu ebiri mu families bingi kyobola DNA eno Abaganda tebagikkiririzangamu ne balinda lw'olifa ne balyoka bagikola ng'obufumbo tebufudde kubanga waliwo ebitta amaka n'ebitta obufumbo. Ekyo tekisobola kutta maka. Abaganda bo bakimanya ti omukazi waakoledde ekyo wateekeddwa okuba nga waliwo obunafu. Akati manya kimu nti abaana bangi olwo omwana ow'entumbwe ye mwana gw'ofunye katugeze ogenze gy'ogenda eyo n'omufuna yali entumbwe gye watambuza yakufunisa omwana oyo. Olwo omwana ow'envuma omwana mwamunyaga gye mwamunyaga najja n'akulira mu maka muno ye mwana ow'envuma. Olwo omwana ow'okulubuto ye mwana oyo owa muganda wo yajja n'akulira mu nju eno. Waliwo omwana bwoya ye mwana wo ddala gw'ozaala omwana bwoya. Waliwo omwana ayitibwa omujja na nnyina y'ono omwana ajja ne nnyina naye nga ye atambula. Maama ajja n'omwana oyo naye nga atambuza bigere. Waliwo empeekeera waliwo empeekeera ye mwana ajja ne nnyina naye nga yajjidde ku mugongo. Yes abo bonna baana omuganda yabamanyanga nti osobola okuba n'abaana nga si babo nga si babo bwoya naye n'oba nabo obufumbo ne butambula. Oyo omwana gw'olabanga tali wasobola okujja ate nabbulula banne ng'ekyamuleesa maka omwo ye lubaalewo yalaba mangu nnyo nti onagenda kubbulula famire. Tobula tebagendanga nnyo mu bingi ebyo. Kati amaka agamu agabanga conscious gakimanyi nti mu nnono ekikuuma amaka bunkenke mpulira obunkenke bwe buliwa. Omwana bw'azaalibwa tulina oluzzi lwa famire asuulibwemu mu mazzi ebyo byawazisanga abakazi okukola obwenzi ng'atya omwana w'abendi bw'afa omusayi ne gululumira eno. Olwo ate nina kukola mukolo munene nnyo. Jjukira omukolo ogukolebwa okuggyawo omusayi mu ngalo ogwo mukolo munene guli maama Nabuzaana ne Kawumpuli. Ebijjulo ebikolebwawo bingi kubanga buli kyonooneka mu lubaale mikolo bijjulo. Kati okwewala ebyo ofubanga nnyo okulaba nti eno famire gye ngenda okufumbirwamu bo tebasaaga bw'ozaala omwana asooka mu kidiba asooka mu nnyanja nga weekuuma. Okumanya nga Abaganda beekuumanga nnyo era waalingawo obunkenke mu bufumbo. Omusajja ne weebanga agenze kutabaala
ntegeeza kino katugeze akoze obwenzi okutabala kye kino katugeze ogenda Bulaaya oyinayo trip yo ya myezi 2 abaganda bakimanyanga nti okujjawo ennyonta eyo weebakanga ne mukazi w'ekimala n'omukusa akaboozi kye bayita okukuza omugugu kubanga omugugu ogenda gwetikka ogende ebyambalo byonna ogende nabyo kati mukuza omugugu mu kisenge bw'omala okukuza omugugu mukazi wo oba omusibirira wali mu bigambo by'oyogera aleme kwenda aleme kukola bitajja aleme kuleeta baana abeebolereze mu kika nga kiwedde ekyakwerekera paka mu masaŋŋanzira n'akusiibula n'ogenda bwe wagendanga yamanyanga nti ogenze kutabala oyinza okwegatta n'abakazi abaliwa ogwo si musango kati naye mukuddako akulindira mu kisasi n'atuula era bw'otuuka sooka kuwa kyogwo n'onaaba lwaki oleme kuyingiza bino ebikwegombyeko egyo emizimu emibi kubanga buli mukazi gw'osanga aliko obuyinza bwa njawulo oyinza okuyingiza emyoyereza emibi mu kika ogenda ojambala kati kyava kusosa kuki n'abikunazaako n'obinaaba kye bayita ekyoto ekyo kiyitibwa ekyambuluzi ekyoga ekyo omala okinaaba ekyo kikugombolako byonna n'olyoka ojja n'omubuuka omubuuka kati bw'omala omubuuka n'alyoka aleeta ekyokulya n'aleeta emmere kati emmere bwe wagiryanga nekulumya olubuto nga kitegeeza omukyala abadde ayenda kati bonna bonna obwabanga bunkenke obunkenke bubeewo nti omusajja ng'abadde atambudde osobola okumwetegekera osobola okubaako by'oteekateeka by'omanya nti bazaakomawo nkoze ntya so bonna bwabanga bunkenke wakuumanga amaka entiisa eyo tosala amasaŋŋanzira tokola kino toyenda tokola biki ebyaggwawo kati naye bwe bunkenke bwakuumanga amaka naye era baayendanga baabuukanga ensalo bakonkonanga amayu g'abantu omusajja nanti abakonkonye amayu g'abantu kuba kusamba enju z'abantu kuba kusamba nzigi naye ate omukyala yababuusa ensalo kati obunkenke obwo bwe bwakuumanga amaka ti omwami wayomba teekawo omukeeka lumala nsonga muwulirize wadde mukyamu olina wojja omukwasiza ng'alumbye empompogoma eza maama nabinene wali eri naye taata gundi luli wakola bwoti ne bwoti naye tekyansanyusa nti nange ensonga tuzimalirize zireke nkugasse n'embuzi tebayita okugatta nakola ensobi naye nkugasse n'embuzi nsonyiwa weewaawo kubanga wabeerawo emitango gya buli nsobi gy'okola kati abaganda bakimanyanga kakati ebyo byonna bijja bikolebwa okusobola okwetangira okuba n'abaana abeebolereze ne bakolaga ebika ebimu nti ffe bw'ozaala omwana akalira katuwe jjajja mukazi n'akatwala ku kitooke n'akafumita munda mu kiyitibwa omututumba omututumba gwe mutima gw'ekitooke munda kati bw'akafumitayo bw'ati ekitooke ekyo buli we kikula akalira kalina okwambukira kafulumire mu mubumbu oba olulagala olwo be katafulumiramu omwana si waabwe obiraba byonna ebyo olaba naturally magezi science naye bunkenke obukuteekebwamu weekuume bunkenke olina kugamba nti bwe katalabika oyo mwana taba wafu era baakasanganga ku ngulu bugenda okukya nga kasangiddwa ku ngulu waggulu katonda akola science we wene bakulaga nti abaganda balina science nono science w'ekizungu kakati science w'ekizungu ye kasobola ba gavumenti ng'eyingidde omanye ennono eba efudde baba gikudde eba tekyakola naye ng'ennono yakuumanga bingi bitwekisize nti okugamba omuntu era kiro babanga tebaagala kufulumya byansonga mu nju kubanga buli kiyingira mu nju kyansonga oyinza ofulumya kabaka oyinza ofulumya gaboggola oyinza ofulumya nakugulu kumu oba namalere otegedde bulungi so byonna bikolebwa ebyo ennono ezo zaakolebwanga si nti byalinga bituufu nnyo ne baabanga ne twekisiza ali emabega w'amagezi ago mangi waliwo kyoŋŋambye nti abaana bano era abajja bano abeebolereze wabaawo ensonga mu maka ago nti tutunulira abaana ba kafeero bano okubeera mu muwendo ogwo gwe twalabe nti abaana 2 n'okusoba aba 35 be bazze nti abaana abo waliwo ensonga lwaki baakola ki baalabika bajja mu famire eyo kakati byonna biddayo kukulaga bannange amaka galimu obunkenke muganda wange obufumbo bulimu obunkenke sebo abaana bo bonna bonna okujja kati biri ebintu bibiri ekisooka bikulaga science ali mu bakazi n'olukujjukujju bukirowoozeeko nga mu baana abo mulimu abaafiiridde bamaama baabwe nga tebamanyi bika byabwe kati batandikira ku ki buuza nga waliwo abaana nga baazaala n'okuzaala abaana ne baziikibwa ku bijja bagenda kubazzaawo abaana be baziika awo nga balowooza buno bwe bujjajja bwabwe natunuulidde abaana ng'oggyeko bano abaana bali balala obalaba butuufu tebali bulungi waliwo ensonga ddayo obubwezi otunule ku baana abo ng'oggyeko Swazi ani omulala Elizabeth Nagawa nono omulala Simon ne Rasta tunuulira abana ne bali abalala
obeetegereze olabe bali olabira ddala nga mbutuufu ddala balina ekizibu bali abatayiseemu okufaanana Kafeero nga tukiziza ku mabbali bali bo ddala balina ekizibu kizibu ki nga bakulagira ddala sibaawo sibewaka bakubwa mbooko za lubaale za bika byabwe obalabira ddala nga bakubwa mbooko za bika byabwe kitegeeza ki nti waaliwo akaseera waaliwo obudde Kafeero okubakkiriza ng'abaana ab'envuma abaana empeekeera abaana abajja na nnyaabwe abaana bonna naye nga kikakafu nti bano abaana abana be baana be ekibuuzo ekirala lwaki abantu tebakola birambo kubanga ye ng'omusajja aba amanyi abaana baazaala ate n'omukyala naye amanyi abaana basudde yayimba oluyimba olugamba nti akyalina nnyoko digida ng'omanyi kikitaawo enkeera osanga mulala kikyolikola nga nnyoko amukwolesa nti nze ono gwe mumanyi sooli maama aba amanyi amazima naye kumalira baana budde kugezesa mukisa wabadde okugezesa omukisa mu bintu bingi kankubulye ne bagenda wa amazima gali nti DNA science w'omuzungu yamaze okumala eggobe mu kibya nalaga si baana baawo ate ngira ddala bakasibaawo naye abaana bafaananye mulimu omwana afaananira ddala Kafeero nange ensi bwe yatunuulidde oyo omwana oyo omusirisi nange nfaanana Michael Jackson tugende bampe ku maali bano abaana tebajja mu famire ya Kafeero mu nsobi nange nfaanana Michael Jackson balina ensonga ezabayita mu famire ya Kafeero kati bano abafaanana Kafeero kijja kitya okuba nti DNA ababudde tuddeyo omuganda yakakasanga ati omwana nti azaalibwa wano tuddeyo kuba kati nze kugambye sayansi w'ekizungu simwagala nnyo kubanga naye alimu ensobiize era omuzungu byonna byonna yabikola kwawulayawula mu bantu nakuleeta ntalo kuba kati ekiriwo kati lutalo abaana bakugamba baawo maama agamba waawo maama ajja kugamba nze omupita musiru okuddira omwana muweeba mukebere neeswaze omwana waawo kitegeeza waliwo possibility wakati mu nsobi ezikolebwa DNA kubanga kati kankuwa ekyokulabirako kano kankabawenga coursework oba kankabawenga homework obadde okimanyi osobola okuzaala abaana 5 owulira n'olwala nga weetaaga omusaayi nga teri mwana n'omwali na blood group gy'olina kisoboka lwaki ate nga ensigo yiyo oba ejjiriryo lwaki kitegeeza omwana asobola okufaanana nnyina byonna asobola otwala blood group ya nnyina ne DNA yonna 99% nga ya nnyina it is possible kisoboka ekyo bannasayansi bakirowoozaako there is a possibility nga tuvudde mu lukujjukujju luno kale olw'okugamba nti oba baawo basibaawo bati baateekawo akalembereza akatunuulira ekyo nti omwana asobola okujja mu kika mu famire nga talina kyafaananawo yadde n'ekimu naye nga waawo kisoboka nga DNA alaga waawo naye nga ne bw'omutunuulira ebiyisa si byawo gyekiri DNA n'amugamba nti waawo nga byalaga ekitegeeza nti kiteekeddwa okuba nga mu DNA oyo mulimu bubeezi ka percentage kayinza okuba nga kalandira bulandira kagamba nti A ne A wadde nga zizza ne Q tebikwatagana kati olaba ne eno baawamu so tudda ku magezi g'omuganda amatuufu omwana baamukebereranga mu nkola yaffe ey'ekiganda mu nkola y'ekigisu mu nkola y'ekisoga omuntu bwe yafanga buli mwana ngadda mu mugongo gwa nnyina nga jjajja atuula waatudde nga baleeta obulira bulira ku bulira nga bakola ennono y'ekika ng'ewandula abaana era tewaaliwo mbeera n'emu eraga nti abo abaana baawo kankubuli abantu batya ebintu bibiri mu nsi muno abantu batya eddiini abantu batya ennono era singa ebadde eddiini omusumba n'agamba nti si waawo omukazi yantambudde bulungi singa ebadde ennono eri eyaffe ya sayansi nekivayo nti ddala siwa ekito bwe kiri era bantambudde bulungi ne bagenda n'ekitegeeza n'ekizungu kiriko criticism abaana bakyawakana so baakoze ekiri extreme ekisembayo nga waliwo ekisooka bakigezaako ekisooka so mu byonna tukirize tugane baatomedde tebasobola kudda mabega bakkirize bukkiriza ekyatuuseewo kyatuuseewo babiisane n'abaana bonna baana ba Kafeero kasita bannyaabwe Kafeero yabaganzaako yabaagalako bafune omugabo gwe bafuna bagufunire ku bannyaabwe otegedde bulungi omugabo bagufunire ku bannyaabwe nti abaana tebaliwo mu nsobi yes tebaliwo mu nsobi ge mazima kubanga tumanyiddewo nga Kafeero yateesa ne bakyala baabo tebannanga amaanyi si kyawaza
kubanga byaliyo kuva dda ng'abasajja bateese katugeze omusajja tasobola talina maanyi gawakisa kubanga okuwasa kulimu ekigambo okuwakisa ng'asobola okuteesa ne mukyala we nti muto wange kakwegadange mukulu wange kakwegadange oba kitange sobola okufuna omwana waliwo amaka mangi families nyingi ng'omukyala azaala abaana bawala bokka ng'ate oli yazaala balenzi bokka omukyala n'agamba nti mbadde nsaba baaba mbadde nsaba mwami muganda wange azaale omule omusika nsaagala mukisa guve mu famire yaffe ebyo nabyo gyebiri so DNA eno ekakasa mwana nti gw'omuzaala oba enoonya kalandira ka musaayi mu kika oyo nalina sayansi aleeta ebibuuzo naye ng'entikko ya byonna kye baagala okukakasa bwe bwenzi obutasobola kukola ki kwewalika oba kulwanyisika mu byonna baagala kutuuma ku bakazi oba n'abasajja nti ono mwenzi si mwesimbu of which it is inevitable si kyangu kyakudduka mu byonna omwana asobola okufaanana naye nga si waawo buli muntu alina akakunizaako mu bibuuzo kimanyi bulungi kubanga kino abakazi babeetisse abakazi babagamba babi nnyo benzi kye balabye nze situnuulira kifaananyi bufaananyi nti abaana bafaanana kafeero naye ntunuulira buvumu oli omwana okuyimirira mu maaso g'abakulu n'agamba ndi mwana wa kafeero bankebere naye tejjukira kyali kibaddewokko waliwo omusajja yeesimba mu Muhammad Nsereko n'agamba muganda we n'akkirira ne mu DNA Misoni n'egaana n'ayogera amazima nti bantega so kino yo kitegeere so olw'okuba nti waliwo kitwandiyise ekyokulabirako tetusobola kugaana kiriwo so ekisemberedde mu byonna kiraga kituzzayo okwerinda amaka ekyagakuuma bwabanga bunkenke omukazi bamwewazisanga okwenda ne bamubuulira amakiro ne bamubuulira okusoba bino ne babimugambanga nti ogenda kusobya abaana bafune enjoka ate enjoka ezo nkambwe zitta omwana n'alyoka ava ebintu mu nnyindo n'asesema omusujja nga mukambwe n'atuuka n'okufa so byonna ebyokubyewala bamugambanga nti okusobya omwana ate ogwo omukolo gw'okujjawo okusobya omwana munene muzibu gulimu okuswala kungi n'amakiro weegali amakiro weegali naye nga gava ku mwami naye waliwo n'okusobya omwana omukyala n'agenda ategera omusajja omulala naye ng'ate bba waali oba omusajja n'agenda ategera omukazi omulala ng'ate omwana waali omwana n'asobezebwa omanyi bigenda byawukana waliwo enjoka waliwo obwosi waliwo omusana waliwo obwosi waliwo enjoka zijja akuzeekuzeemu obwosi lwanga akyali muto so kakati ndowooza obirabye ebyo obwosi oba omusana bijja bikula bijja bikyuka so omuganda yakuumiranga amaka ge okusobya omwana egakuumiranga ku bunkenke nti wano bw'oyisizaawo ojja kusanga kino era ebyo byakuumanga amaka si bino ebya DNA nedda DNA tegenda kukuuma amaka waliwo omusajja gwe nalaba yali mugagga baani we gwe baaleeta nga tekuli mwana n'omuwuwe eri mugagga kyoyo emabegakaawo simujjukira mannya naye nga gwolaba kisoboka abaana bonna ne bavaayo nga sibabe buzibu ki kale ng'onenya omukazi ayinza okuba nga yayagala kukuuma maka n'agamba omusajja ayagala mwana kamuyiye mu ngeri yo n'omwana n'amuleeta abantu bakola abalongo towulirangako bantu banywa luzaalo lw'abalongo towulirangako bantu banywa nzaalo wate abaana babanywa nzaalo nebawandula kubajjukira omwana akayumba mwakulira kasobola okumubumba n'akyuka obutakufaanana n'afaanana maama mu byonna kyogereko abantu banywa enzaalo abantu banywa enzaalo olw'abaana babeera baawaabo kuba yinza obutakufaanana mu DNA banywedde mu nnyo walaba Professor Kateregga baamuzaalira abalongo abaana abo abaali bazaaliddwa n'alongo oyo bagenda okukeberakeramu wali omweso ng'ate ogamba abaana abamu bamukulu nga si bamukulu naye yali afa kimu njagala balongo yafundikira bamutereddemu abatali babe ne bamuwa abaana so emabege ekiri mu bisenge eyo emabege eyo kikambo kisa kinegula kino kituwa ekyokuyiga nti watya nga tuzze ku nnono kubanga the best alternative watya nga tuzze ku nnono yesobola okuyamba mu byonna obunkenke obwo kankubuulire muganda wange Cavuton abantu bakkiririza mu kye batalaba okusinga kye balaba abantu bawa ekitiibwa kye batalaba they give a lot of respect to the sacred beings bawa ekitiibwa katonda gwe batalaba era okumanya nga bawa ekitiibwa bye batalaba siwulirangayo omuntu n'omu yali abuuzizza ku jjajja sasa okulaba jjajja maamu bwera jjajja ekibuuzo kyange kiri bwe kiti eggulu gye liri oba teririiyo olawuliddeyo omuntu agenda mu ssabo n'abuuza jjajja nti eggulu gye liri baagala kukola ku bizibu
kitegeeza nti abantu wadde tebaliraba eggulu bakkiriza nti gyeriri kubanga kibatiisa batya kye batalaba. So mu byonna ekyakuumanga amaka kutya bitalabwa era kyekyakuumanga amaka nti waliwo emikolo egikulembera bino byonna okubitangira nti okwetangira bino byonna okubaawo omukazi asookenga ku kino asookenga ekyogo ng'agenda okuyingira amaka bamujjengako kino. So obunkenke obwo bonna okuvuma omugole n'avumibwa ne bamufumbeeka tokola kino tokola kiri bimuyamba okusigala ng'anywerera ku bba nti ono ye mwami oba munafu oba w'amaanyi. Okumanya ng'Abaganda baakuumanga amaka ne ssenga n'ajjirako ne yeebakawo ennaku okimanyi nti no ssenga yeebakawo ennaku 10 ennaku ez'obugole ziba 10 n'amalawo ennaku 10 awo naye ng'ekimubeezaawo awo alinda lubuto lufunike baleme kugamba nti omugole yalufunye bweru ennaku 10 naye olwaleero omugole olumalawo okumaliriza omukolo ng'asula ewaabwe mu bitooke X ng'alumba ajja n'olubuto otegedde bulungi mukyala we olumaliriza omukolo gw'okwanjula ng'asula ku kyalo kati jjukira abeera akyamuse yenna ebitundu byonna bisanufu kesi zeggudde kakati mu kesi okweggula okwo omwana yakoonye empere wali eri owedde omugole amukola ki amulaba kati wakati mu byonna ngagamba aliyeko kasata takola ki kasita ngenda gwe gusembayo kati mu byonna muvaamu ebyo kati n'agenda ajja n'olubuto naye aba Abaganda be baakolanga ng'omugole agenda baabanga bamuliko bati tabuuka amasaŋŋanzira bamusiiga omuzigo ate tagwejjaako omuzigo ogwo n'okugulonda bagulonda mu kkubo era ne bamuula bamulindanga mu kkubo ne bamusanyukira ne bamutuusa mu maka ga bba n'amwaniriza n'amuyingiza ekisenge nnaku 10 ali mu kisenge ng'emmundu eseka nga zitokota okumanya ng'Abaganda baalibanga bagezi ennaku 3 ezisooka emmundu bwe yasekanga n'ekukeeta ng'oddukira mu kisenge omuli senga sijja sobola omusajja yakula bulala nga senga akutandika mwana wange twalidde biki ebintu by'abeedi bajjajjawo baakoze eki baasituse bali wano twabanjulidde nti wano kiki wano woze guma kati bagambe tutya baalidde omutwalo gw'omukulu munnange ebiruma naye tebitta ddayo nga bakuzzaayo naku mmeka naku 10 naku 3 zezisooka ng'oddayo nga bakwokya endala mmeka nyogo sigwe 7 ng'oddukira ewa senga nga kugamba nti mwana wange obufumbo bwe butyo ebintu birimu okuguma kimanye nti ekikukosa ate kyekikunyiga otegedde bulungi senga abuulire ebyo byonna kyobula bajjangawo maama lwaki maama tavuma muwala tasobola kwogera bigambo bya nsonyi kati maama jjukira maama abeera n'ensonyi kati maama ojja oddukire gyali nti maama omusajja yakula mbogo jjukira omusajja omunene ayitibwa mbogo bakabogolole kati ng'ojja onyumiza maama nti maama nedda omusajja mbogo nze agenda kunzita maama akuddemu ki maama akugambe nti leka nzije ndabe yalaba dda kyovula bwogenda n'omulopera mbu omusajja mwenzi akugamba kimu nti gwe tereera gwe ebyo tebitta maka kubanga byonna byogera azaabikola ki azaabiraba nekitawo byakola ki byakola otegedde bulungi kati senge ennaku ziggwako ezo essanyu lyayagala okulaba mu nnaku 10 eziyise lulaka lutodde kati ng'alyoka kuwerekera nga mukomayo waka nga muzza omuzigo ng'ate mudde kati mukuzza omuzigo kuzza bubaka ti bannange yabadde ki yabadde nteeka yabadde mbeerera olubugo luno olubugo oluleetebwa maama ng'alwesiba paka olukutuka ali proud omwana bamusanze muteefu nga mulongoofu lwaki bayagala nga omwana omulongoofu kubanga omwana agenda nga mbeerera mu bufumbo aba akyalimu obuyinza bwonna Katonda bwe yamuwangamu era empompogoma zino ziba zikyagaba omukisa 10 ku 10 bayagala nga abange ng'omukisa ewa bba amusookeddeko muno mu mbuga muno abange omukisa mu bba amusookeddeko kiringa bwona anaaba amazzi bwoti mu ngalo buli musajja bwajja ng'akunaabamu kibula balwananga nnyo Ssekabaka Ssuuna owookubiri yalwana nnyo ng'omuntu yenna ayonoona omwana ku lujja n'ategerekeka bamusala amatu bamuggyamu amaaso bamusala ennyindo kyekiyitibwa okusala entunnujju kyalinga kizira era baateekayo n'omukolo omukambwe ennyo gwe bayita ogw'okulya amamukirano ku ttale tewakuuma bulungi mwana koleza muwalawo koleza omulenzi ono mutange embuzi byonna Ssekabaka Ssuuna owookubiri yabinyweza ng'ayagala abaana bakuumike bagende nga mu bufumbo nga bato tebabuzaabuziddwa ke kabuzi kana akato
era babawa mulyemu olufuwa oba ekibumba mudde mu bumba omwana omulala mukyalina amaanyi agakola ki agakola abaana abalala mwekkolero so mu byonna omugole agenda okudda ewaabwe ennaku 10 nga talabankanye ali mu kisenge beewala ebyo naye kati labayo omugole omukolo agukola leero enkyakeera ku mulimu twakulabye bannaye biki ogenda okufundikira nga wakati mu kubuuka nnyo amasaŋŋanzira yasesinkanira bamukola ki naye kali amagezi agakirimu nti omusajja amusooka kabeere nga bba amusange nga nteeka oba nga mbeerera muleme kwekwasa ti omwana eyasooka era kyova abaganda era n'abaganda era baabanga n'amagezi edda obadde okimanyi nti n'abaganda era baakimanyanga abamu abataba nga mbeerera nga tebakkiriza abaana baabwe babereberye kubasikira manyi lwaki kubanga ayinza okuba nga omukazi yazze n'olubuto mu bufumbo kati obulaba akiweewa be baana abasooka abo tebasikira bakabaka kubanga omwana omubereberye oyo oluusi tabeera wa mu lujja omwo ayinza okuba nga omukazi azze naye bwe ngolowooza gwe wasooka okuba amanda naye nga amanda ge wakuba okumuggyako embuzi tewakwasa kyekiri kye nasomyeko nti omukulu tasika kyekyo omukulu tasika mu nnono omukulu tasika kubanga kisobokera ddala okubanga omwana omubereberye asoose amaanyi tegakusobozesa kati ogenda okukizuula ng'obudde butambudde ng'abaana oli mu bana ayinza okuba si wa lujja olwo yes era abakazi babanga bagezi omukazi bwe yakuzuulanga nti olimu obunafu alugezi azze n'olubuto yakuyengeranga eddagala alikuwa tomanyi eddagala eryo liyitibwa busuulwa simanyi kyeweddira gweddira ndigando kyemmanyi naye busuulwa lyeddagala lye bakuwa erikwongera amaanyi g'ekisajja ne spams ezo spam counts zibeere nga za waggulu abaganda buli kimu bakiinako amagezi nala ebisirikirwa ng'ayogera byayogera but baganda baalina amagezi ga buli kimu era baamanyanga if this happens this can be a substitute if this happens this can be a compliment definitely omuganda naye okakuuma amakage n'abaana era nga yakimanyi ono omwana wange ono omwana si wange yagendanga n'okukebera sobola abaana babakulizanga bajjajja babalonde jjajja abeera n'omwana bw'ati n'amwetegereza ekyabakulizanga ewa bajjajja agamba omwana ono amaguka ono ameketa amannyo nedda oyo omwana si waffe era ye yagambanga mukulu we sinzira ku mbeera nga bweri oyo omwana oyo mukole ki tugende tumukeberemu naye leero famire tezikwatagana abaana bakulira wano mu kikomera tembakkiriza kugenda eri bajja baloga wagende wa ssenga temwagala abeereyo senga mbw amulinako obujja kubanga n'ababe tebafumbiddwa oba ababe bayingira ebisiike kati mbwajja kukwatibwa obujja ababo abakwanibwa abalenzi otegedde bulungi so entale ze zayingira mu bika zajjawo ennono eno yali ekuuma ennyo abaana n'abaana bano tegerekeka nga temunnaba kati omusajja yagendanga okufa nga ekiramu yakikola dda ti omwana ono be bange ono nono si bange ne mubanga omugabo gabo gwe guno baana baffe balituyamba kubanga omuganda akimanyi nti abaana abo basobola okuba nga balimu omukisa ogunaayamba bano kubanga ne mu maanyi gonna gakolebwa mu kika olwo n'amaanyi amasake n'amaanyi amatabaale omwana oyo asobola okuba nga tazaalibwawo naye n'asobola ate okubbulula ekika n'akibbulula bwe mbulirayo omuntu omu yekka bw'ati abantu bonna babadde bannaggwa no mu nsi eno boddayo mu hisitole waabwe ogenda okulaba nga bababoola tebaakulira waabwe baabasuula gye baabasuula naye ne bakula ne bafuuka abantu mu nsi muno pulezidenti omulaba yusufu omulaba mu bayibuli bonna abo baaboolebwa beegaanibwa naye be baafuuka abantu mu nsi eno laba nabbi muhammadi baamuzaala muki yandiyitiddwa yaaya naye yatandika omugendo gw'abasiraamu olwaleero genda osome ebyafaayo byonna hitira yazaalibwa yaaya naye n'afuga ensi era n'afuuka ow'amaanyi okwetoola ensi eno so byonna byeyongera okukulaga nti oluusi amaanyi muyinza okuba temugalina naye omwana oli omukisa ogumugiddeko okuva ewaabwe ne gujja ne gukola ekyama olw'okuguyamba obuyambi omwoyo ogwo gukuliraawo ne gubasanyusa ne gubakolera nga tumaliriza in fact kati ndoza tuwe ekisembayo nga kiri ku mbeera yennyini nti abaana bano ki ekiddako omusayi gwe gwabodde then nabaana abayiseemu ki kye balina okukola eri bali abatayise ekisookera ddala DNA bye yalaze nti baana ba Kafeero kirungi mwategedde nti muli baana ba Kafeero endooza bakitegedde abaana bakitegedde kinjaga bategere kyekiriwa nti kyandibadde kyamagezi nnyo
ng'okyali na nnyoko otegeere kitaawo nga bombi bwe bali balamu era buli mwana yandibadde afuba nnyo okulaba ekika kubanga ekitubonyaabonya oluusi kikabambi kati tegere tunuulira abaana bali bonna betegereze bulungi obalabe bambi ng'olaba ekibaluma oluusi oba oli akuzibwa waabwe naye nga wona abasanga nga emyaka 10 giyiseewo oba 2 nga baziddwe waabwe nga byatereera kakati mu byonna mu byonna kkiriza obagaana mu byonna abaana abo batule butuuzi bakakkane bamanye nabali baana baganda baffe bafaana taata waabwe yes bamufaanana mu ngeri yonna bategere nti kitaabwe yatabaala ensi eno bano abaana tebakola nsobi myoyo mito gyo tegyamanya nabo kwesiba ku taata oba oli awo bwe babalaga nti ye taata so okubaboola okubanafuya okubajeregerera tekyandikoze makulu wabula kuzuula mukisa gubalimu okubaagala ate kiyinza okubbulula ekika kyabwe kubanga bonna nabo tebalina kibali bano abaana ate baliki kuliko minisita ku bonna kuliko mbaka palamenti kakati nga bagassa amaanyi bonna abazaalibwa Kafeero n'abatazaalibwa Kafeero basobola okukola ttiimu ey'amaanyi esobola okuwanga amaanyi mu kika kya Kafeero ate nekiba ky'amaanyi nnyo so kyongera okulaga nti they need an administrator era Balamu mwebazanyi Balamu musajja mugezi nnyo wakati mu bunafu bwe atege maanyi ge alaze nti osobola okubeera minisita osobola okubeera omusumba omulungi nze kyemwebazaako kyokka bandi badde mu kulogaŋŋana kuttiŋŋana naye nga ate amagezi weegali agali ultimate era tabavaako abasigaleko kale tugenda kukoma wano olw'obudde tujja kweyongeza kalondoozi manyi bwe kijja mu nsonga ezo sayidi eyo mu nnono omusajja ayina ka research ke ayine agoberera ebyafaayo asobobako kyazimba kyemmanyi nti waliyo audience ekyagala kale tunamu omanyi gye ndaga ngenda mu mikolo gy'abalangira ogenda mu mikolo gy'abalangira ometi mikolo gy'abalangira gikolebwa kawungeezi giba gitya tebookebwako njuba mirundi 2 kati akawungeezi kabanga entujjo kati jjukira abalangira tebayeta birabo nga tebayeta birabo mu maaso g'abantu nga babyetisse kati bitwala kawungeezi nyensi teraba era ekidala kyaffe kiteekebwa ku ddyo w'enju ne tuwummuza ebirabaawo ne batwaniriza ne batugabula kye batugabudde ne tubasiibula ne tugenda ne tukomawo enkeera era omusana gutwokyako omulundi gumufa abalangira si kubookya mirundi 2 mubanga abazze mu lujja olwo mirundi 2 okuwasa omuntu omu yes kale tukwagaliza olugendo lulungi bawe ennamba y'essimu kuba oli mwogezi wa ku mikolo ennamba eri noti 789 18 noti 7 14 esebo gidemu noti 789 18 noti 7 14 kale ye kalondooza Alfred Sembajje muba mu munoonya akawo ne mufuna akuume paka ate program gye tunaddamu okukola kale